in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks. Okay, happy women is dead, all the women out there. While we've been about the social media, and so many people sent me messages. Fifi, talk about this. Okay, I took my time to talk about them because they were kind of sensitive. Kubanga party is involving tuzimanyi. Na ye, nze ndowooza yange eri bweti. Omukyala yenna bw'ofuna omusajja ng'alina abaana. Naawe bw'oba bufuuse buvunaanyizibwa bwo mu ngeri emu oba endala okujjukiza omusajja oyo okulabiriranga abaana abo kubanga gw'oli mu mitambo, gw'oli mu control. Falling in love with someone alina abaana, it's never a crime. Just oyambako naddala ng'omukyala ng'olumiridde omukyala munno. Though ate omukyala sikuwagira kuyingira mu ntalo za musajja oyo na bakazi be. Basically singa zibanga gwe tezikuinvolvinga. In this sense, what do I mean? Nti waba ayombe ne bakazi be, kasaba nga tebakutaddeemu takuyingiridde, that is not your business. Toziyingiranga mu kubanga zimenya. Ate omaliriza okozeemu ensobi nnyingi. Omukyalo okulabirira omwana emyaka 13 nga tanyeeze tasabye buyambi. It is kudos to me. Nze ndi maama, I was a mother at my early age. Ndabiridde, mpeeredde, manyi kitegeeza okuza omwana ku myaka 13. Omukazi oyo bw'aba avuddeyo essaawa eno ng'asaba obuyambi. She has all the rights. Omanya abakazi tulina ekintu kimu ekitawanya pride. Tugamba nti musajja we batwawukanye kale sijja musaba na buyambi. In that pride gye tuba nayo ne tumaliriza nga tulumirizzaamu abaana. Nze ngamba nnyo abantu abawukanye mwe mwawukane ebyammwe itsoke naye temulumizaamu baana. Let the babies be. Support them, love them kubanga it's their right. Right yaabwe ewaweebwa Katonda ne ssemateeka w'eggwanga. Kati omukyalo ne yaze ku myaka 13 alemereddwa. Nalabye ne bakazi banne nga muvuddeyo mwogerera ebigambo ebingi nga ffe baatulabirira baatuzaala. Yes, Mukama mulungi babalabirira. But si kye kituufu. Tuve mu society eddira ekintu ekibi n'ekiraba nti kituufu mbu kubanga tusobola okwebeezaawo. Omusajja waba azadde mu mukazi omwana, labirira omwana wo buvunaanyizibwa bwo oba toyamba buyambi mwana oyo. Wabula oba otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo ng'omusajja. Omwana oyo alina right okubeera okufuna omukwano gwa taata oba ogwa maama. Unless ng'omuzadde omwana misbehaving. Nogamba omanyi, nze omwana wange kaneesigalize rights z'omwana wange, neesonyiwa omuntu ono. Naye aba kimukakatako okumuwa school fees. Kimukakatako okumuwa school fees. Nalabye video ezigattiddwa ku social media nga mulimu rape, mulimu mujjawe, mulimu n'abakazi abalala bagetinze involved. Ago sige mawulire. Wabula amawulire geegaliwa. Geego omuntu alina obusobozi okugaana okulabirira omwana. Kibi. Omanyi otanga Katonda mu baana b'ogenda ozzaala mu dduniya muno. Nga ye mwana gwe yakuwaamu. Omanyi otya. Oli mugamba otya omwana oyo. Oli munnyonnyola otya. Because kati maama ono kino kyakola aleka bujulizi. Lwakuba abantu tebannakibuuka. Aleka bujulizi bw'aliraga mwana we nti I tried. Nakuweerera nga nze. Atuuse nga dimandi y'omwana erinnye. Uganda gye tulimu mwenna mugitegeera. Ennyingiza n'enfulumya mugimanyi nti enfulumya nnyene okusinga ku bye tuyingiza. Maama aleka bujulizi bw'aliraga omwana we nti nze nakola ogwange. Kitaawo n'atafaayo. Olutunulira otya omwana wo ku last minute ng'olina okumufeesinga. Oli mutunulira otya. I've always told women, maama omulungi agenda n'omwana we okwewala ebizibu. Era omukyalo ono mwebaza teyaleka mwana we, teyasuula mwana we, ate teyamugyamu. Yamuzaala. N'akolako kyakoze. Bakyala bannange. Tulekeraawo okugamba nti sigwa osoose bakazi basuulira abaana. Olwo tuginya generation. Twongera okwonoona abazadde baffe abaatuzaala kye baayonoona.
yet we can get together and put this right. Nti Fifi omusajja wange bw'abanga yandikawo n'akwagala. Fifi kikwatako okugamba omusajja oyo omwana oyo yafunye fees kubanga oli mwana talina musango. Agange nze waswa Emmanuel webale kutwegatako okusubscribinga program zikutuusibwako Beaver Organic Access Building Rubaga Road 075262427 gendayo akujjanjabe pressure sukali byonna ebikuluma Beaver Organic ajja kubikola osobola okubanga ate oterera ayina amalwaliro 13 mu ggwanga lyonna ne bannaffe ba brand shoppers bakwambaza genda ofune engoye ennungi ku maduuka gaabwe wali ekabalagala munange tuli ku the road to 100,000 subscribers osobola okubanga subscribing asobola okukola otwegatireko ddala kakati wano tuli wakulu nnyo ensonga za Bindeeba rape n'omukyala Akum Sofia zikyagenda mu maaso amawulire amalungi gajja head of Akum Sofia tujja kuba tuli basanyufu nnyo gabatuusako mu maaso awo naye omukyala Fifi the Queen, I think she's the right person okuva nayogera ku nsonga zino era akoze ekisinga kyembadde nsuubira mu ye. Abantu bangi bamunoonyeza nga bagamba Fifi best friend wa rape where are you jangu obeeko byonnyonnyola ku nsonga za rape zino kasokoli bamulira mu kanoonyo Fifi. Okay, happy Women's Day all the women out there. Waliwo ebintu ebadde bitambula ku social media era bikyatambula. And so many people sent me messages. Fifi, talk about this. Okay, I took my time to talk about them because they were kind of sensitive. Kubanga party ziri involving tuzimanyi. Naye nze ndowooza yange eri bweti. Omukyala yenna bw'ofuna omusajja ng'alina abaana. Naawe bwa bufuuse buvunaanyizibwa bwo mu ngeri emu oba endala okujjukiza omusajja oyo okulabiriranga abaana abo kubanga gw'oli mu mitambo gw'oli mu control. Falling in love with someone alina abaana, it's never a crime. Just oyambako naddala ng'omukyala ng'olumiridde omukyala munno. Though ate omukyala sikuwagira kuyingira mu ntalo za musajja oyo na bakazi be. Basically singa zibanga gwe tezikuinvolvinga. In this sense, what do I mean? Nti waba ayombe ne bakazi be kasaba nga tebakutaddeemu takuyingiridde, that is not your business. Toziyingiranga mu kubanga zimenya ate omaliriza okozeemu ensobi nnyingi. Omukyalo okulabirira omwana emyaka 13 nga tanyeeze tasabye buyambi, it is kudos to me. Nze ndi maama, I was a mother at my early age, ndabiridde mpeeredde manyi kikitegeeza okuza omwana ku myaka 13. Omukazi oyo bw'aba avuddeyo essaawa eno ng'asaba obuyambi, she has all the rights. Omanyi abakazi tulina ekintu kimu ekitawanya pride. Tugamba nti omusajja we batwawukanye kale sijja musaba na buyambi. In that pride gye tuba nayo ne tumaliriza nga tulumirizaamu abaana. Nze ngamba nnyo abantu abawukanye mwe mwawukane ebyammwe itsoke naye temulumizaamu baana. Let the babies be. Support them. Love them. Kubanga it's their right. Right yaabwe ewaweebwa Katonda ne ssemateeka w'eggwanga. Kati omukyalo ne yazze ku myaka 13 alemereddwa. Nalabye ne bakazi banne nga muvuddeyo mwogerera ebigambo ebingi nga ffe baatulabirira baatuzaala. Yes, Mukama mulungi baabalabirira. But si kye kituufu. Tuve mu society eddira ekintu ekibi n'ekiraba nti kituufu mbu kubanga tusobola okwebeezaawo. Omusajja waba azadde mu mukazi omwana, labirira omwana wo buvunaanyizibwa oba toyamba buyambi mwana oyo. Wabula oba otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo ng'omusajja. Omwana oyo alina right okubeera okufuna omukwano gwa taata oba ogwa maama. Unless nga omuzadde omwa misbehaving nze. Nogamba omanyi, nze omwana wange kaneesigalize rights z'omwana wange, neesonyiwa omuntu ono. Naye kimukakatako okumuwa school fees. Kimukakatako okumuwa school fees. Nalabye video ezigattiddwa ku social media nga mulimu rape, mulimu mujjawe, mulimu n'abakazi abalala bagetinze involved. Ago sige mawulire. Wabula amawulire ge galiwa.
gwe omuntu alina obusobozi okugaana okulabirira omwana kibi. Omanyi otya nga Katonda mu baana b'ogenda ozzaala mu dduniya muno nga ye mwana gwe yakuwaamu? Omanyi otya? Oli mugamba otya omwana oyo? Oli munnyonnyola otya? Because kati maama ono kino kyakola aleka bujulizi lwakuba abantu tebannakibuuka. Aleka bujulizi bw'aliraga mwana we nti I tried. Nakuweerera nga nze. Atuuse nga dimandi y'omwana erinnye. Uganda gye tulimu mwenna mugitegeera. Ennyingiza n'enfulumya mugimanyi nti enfulumya nnene okusinga ku bye tuyingiza. Maama aleka bujulizi bw'aliraga omwana we nti nze nakola ogwange. Kitaawo n'atafaayo. Olutunulira otya omwana wo ku last minute ng'olina okumufeesinga. Oli mutunulira otya? I've always told women, maama omulungi agenda n'omwana we okwewala ebizibu. Era omukyalo ono mwebaza teyaleka mwana we, teyasuula mwana we, ate teyamugyamu, yamuzaala. N'akolako kyakoze. Bakyala bannange, tulekeraawo okugamba nti sigwa osoose bakazi babasuulira abaana, olwo tuginya generation. Twongera okwonoona abazadde baffe abaatuzaala kye baayonoona. Yet we can get together and put this right. Nti Fifi omusajja wange bw'abanga yandikawo n'akwagala, Fifi kikwatako okugamba omusajja oyo omwana oyo yafunye fees kubanga oli mwana talina musango. Bring the children. Buli ali eyo ng'olina omwana w'abinze. Binze owange. Nzaddiye ne results z'abinzeeba. Bring the child. Mama leta omwana waliwo. Ne results zo omuganga ono omulaba. Wuwe. Leta omwana banna. Nga nze ntandikira okulabirira mwana. Najja mmazeeko ngenda kufumba. Nfumbe. Nfumbire ddala. Not even the children will make me know. Kaakati ate tukweriyo nsonga eyo. Tumufunye. Fifi the Queen yalabudde rape n'amugamba teweyingizanga mu nsonga za mukyala eyazaala mwami w'omwana. Teweyingizanga mu nsonga eziba tezikwatako. Yamulabudde bulungi nnyo kubanga oyo golaba yatugamba nze Binde wange ulena omwana wa Bindo wange mulete mulabirire. Fifi yabuza rape ekibuuzo nti gwani okubuuza abaana ba Bindeeba bakwatirako ludda waabwe. Gwino balabirira. Fifi nakagambye nti maama omulungi yoyo atoba n'omwana we mu buli mbeera. Era n'atugamba nti ye bbaawe bwe bali bamuwalabanya nga bamuyiribya alitula ku katebeke n'akwata amazzi ge n'aganywa n'asirika. N'alaalika muto we n'amugamba muwala never tampa. Totampa na musa. Toyingiranga mu nsonga za musajja na mwana we tebikwatako. N'amugamba did a very big mistake of responding eri omukyalo. Jukira omukyalo ono Fifi the Queen n'ekintu ayina mission babagita women mission gyagenda atembeta ku social media. Women mission iyo gyaliko yokuteeka abakyala ku ntiko. Amugambye nti rape buli wobeera ng'olumya omukyala eyazaala mu mwami wo omwana omaliza omuyisa otinze nnyo n'okusinga omwami bye yamukola. N'amugamba wandisirise wandiwerokamize mwerokami ng'omwana oyo abaana b'osanze mu maka tegubangako musango. Neŋŋamba Fifi buli gyebigamba manyo byogera bw'ati nze simuwuliriza ekyo katoka kimaze. Nane mukumuwanga obudde mpulize ebigambo bye kubanga bibadde ebigambo by'amakulu nnyo. I wasn't expecting this from Fifi. Naye ayogedde ebigambo ebibadde so superb, ebigambo ebiryowo emyoyo. Ekyo nkakasa rape waba tayize taliyiga. Bw'aba tayize anti obedde atugamba nze Binde wange buli mwana Binde wange mujje mbakebera obugere. Oyinza gamba agenda kebeza abaana, oyinza gamba yesenga. Omukazi amugambye oli yazaala mu mukazi omwana ziri nsonga zaawe. Keep quiet, sirika tunula butunuzi. Omuleka atobe na kintu kye. Bindeeba asirise yeekwese buli wamu n'essimu z'Abaganda yose ne bazigyeko. Gw'oli eno oli mu kustrugglinga rape
onoonya okubeezaawo bikkirira onnyonnyola ensi nga bw'oyagala buli yazaala mu Bindeeba omwana amuleete omukebeze owakitegeera jangu ne DNA ye mwana wa maama bw'owulira Fifi avuddeyo n'agamba omanyi bagamba bwadde ne ligambwako nnyini lyo olaba Fifi avuddeyo n'ayogera ku rape n'amugamba my dear baby girl chill off nywenywera amazzi g'osirike awo osanga ebigambo binakola ki omanyi Jamila na kintu kyatugambye eggulo nga tunyumyamu naye n'agamba nti some people don't know how to handle situations omuzungu agamba desperate moments call for desperate decisions omukyalo ono mukyala Bindeeba nga bw'agamba Bindeeba owuwe she became too desperate kalika psychology akati n'ennyo akagamba nti sooka otuule olowooza ebiki by'ogenda okwogera oleme kumaliza nga bejjusizza teyakalowoozaako n'amala gagavaayo mungole I repeat it buli alina omwana obagenda bakozesa ki era omukazi ambuuza nti abaana boosaba ogenda bakozesa ki tosobola kulabirira wuwo alina kyamugambe n'amugamba every daughter every son deserves a right okuhavinga obulamu bwa kitaawe ng'oli maama ki adda mukolokota n'amugamba ensonga ezeekuusa ku abaana Bindeeba be yazaala sirika tonulira bw'ali kuzaalamu toddamu kweyingiza mu nsonga z'otoosobole ojja kumaliriza olumiddwa ojja kumaliriza olumizza kati gw'oli n'oyomba ne social media ekkolokota ekumalawo gw'olwanirira ali eri yeekwese asirise tamanyi na kiddako byebyo ne bigenda mu maaso sayidi zaawo so ebigambo bya Fifi nkooti z'ebitonyo bikolera kikanga nnya bibadde so good interesting words bibadde ebigambo ebirungi ennyo mukwano gwo byalina okugamba omanye emikono egisanga gye tulina gitugamba byetwagala kuwulira naye tegitugamba bituufu Fifi kyemwagaddeko agambye rape ebigambo ebituufu so si rape byagala okuwulira va ku bino bye yali ku TV ng'agamba buli walina omwana owa Binde leeta tukole tuti kati nga muno liyewe Flavia Mawaji ng'amuwagira ngamba yibe nange naye n'omukazi muna amugambye watch out your mouth watch out your words so Fifi kayogedde ku nsonga za Bindeeba n'ayogera n'abulira munne n'amuteeka mu position ate repeat lwatu kyakwagaza ki awo social media ejja kusonywa kuba kati bwadde ne ligambwako nnyini lyo Fifi kaavuddeyo n'ayogera ku rape n'amugamba ekyokukola tomuzzaako mukono kubanga Fifi senior ku rape wabavadde mu industry eno ku Limelight ali mu myaka ng'ebiri n'ekintu okubeera nga ashininga oba nfuna bulungi nnyo so n'olwekyo awe tuyimiridde ku nsonga za rape Fifi afudde n'amulaalika n'amuwoninga n'amugamba mukazi munange tuula osirike fumba toddamu kunyega kigambo n'eki bw'oba asalawo kwetiba musajjawo mwetiba ogu ebisigadde birabe bulabi kale it has been a very good message I hope bagamba nti banga babuulira owaki bwe babuulira abambejja n'abalangira nga naawe abaana b'omwami naawe omukopi nga amatu okola ki I hope this message egenze ku buli muntu yenna abadde asuubira okukola kino rape kirabadde akola ekyokuvayo nga yeefuula alwanirira omusajja w'omuzzi w'emisango owekitegeera bulungi nnyo so n'olwekyo subscribe nga tugoberere tufune subscribe emitwalo 10 nze wasemanya